The Newsroom, where untold story is revealed. Abagena maaso n'okubanga mutugoberera n'okutulaba n'okutusupportinga ku BTN Media Beyond the Newsroom. Njagala twala omukisa gunene okubeera nga mbebaza n'obategeeza nti kyomukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala okubeera nga mubaddewo akabanga konna ng'ate mugenda maaso n'okubeera nga mutuwagira. Yenze Deni agenda maaso n'okubabuuzaako omuteesiteesera omwanjuzi w'enteekateeka zonna ezibeera ku mukutu guno ze ngenda maaso n'okubeera ng'ate embawa. Olunaku olwaleero ng'ate bwesiba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Sibalwisayo bulijjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo omuwuno gwe proteins nga bagamba nti ono abadde embega ng'atulira munda era bagenze maaso n'okubeera nga obaoliawo bamufuumuula. Kakati nno ebiseera bino embeera eyeeyongedde ddala okubeera ey'obunkenke mu kibiina kya National Unity Platform. Oluvannyuma lwa Eddie Mutwe ogenda maaso n'okukwatibwa bingi ebigenze maaso n'okubeera nga bikyuka era security ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine egenze maaso n'okubeera ng'ekola muko enkyukakyuka wuuno asimatuse okutibwa abatemu ababbi abazze ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuteekako pisto ku mutwe naye bw'atyo bwagenze maaso n'okusimatoka. Katikkiro Charles Peter Mayiga Palaso amuyisizaamu eggaali ku lw'okuvaayo n'agamba nti Palaso sissa oba si musiime wa Kabaka wabula yamuyita buyisa agenda mu maaso n'omuyimbirako. Wulira Palaso byayogedde alinga azze mu kusomesa obusomesa ate Katikkiro. Obujulizi nno obuvuddeyo obw'enkukunala ku nsonga Ssemasonga bo buno mbukuleetedde gwe omulungi ali mu kubeera nga otulaba. Nobwembeefu obw'ekika ekya waggulu njagala okukusaba vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi vidiyo ejja ttambulira ddala etuuke ku buli sekinoomu gyali eyo eyandyetaaza okulaba vidiyo yaffe eno. Ate era mu ngeri y'emu nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ng'olaba vidiyo zaffe njagala okukusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno osooka ogende maaso n'okubeera ng'ogira likinga then osubscribinge ku mukutu wano okone mu kade okajja mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mbuuzi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okuba nga munywanyi tuteekayo. Nzikiriza tugende maaso n'okubeera ng'ate tutandikira wano. Wuliriza ebigambo bino. Ono state operative si waffe. Oyo Derrick Kasumba state operative si waffe. Wabula bajje ne ovulo zaabwe ne batulaga nti batwagala nnyo ku ddakiika esembayo. Bano abantu bakwatisa abaana baffe bibatambuza obutwa. Bano bakwatisa abaana baffe batambuza n'obutwa. Omulaba bulungi nnyo ne bali muffe kati saa zino bazze wuuyo alina abasirikale n'essaawa zino yazze ayambadde ovulo bano ekika kino babasindise mu bangi naye muganya okutegeera abantu bano. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Wano wennyini we tuba tugenda maaso n'okubeera nga tetutandikira okusoosootula ensonga Ssemasonga. Okusinziira ku Teacher Lumbuye agamba omuvubuka ono amanyikiddwa nga Derrick mbega mu kibiina kya National Unity Platform era ng'okusinziira ku ebyo ebifaananyi bye yagenda maaso n'okubeera nga walaga naawe byolabyeko oba oliawo biyinza okubeera nga ate bemulumika newe tutagendagenda maaso n'okubeera nga tumupiininga nnyo. Ffenna tunajjukira nti gye buvuddeko emabega mu ntandikwa gw'omwaka guno Poliisi amaje n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byasalako ekitebe kya National Unity Platform kwoteeka essomero ly'ebyobukulembeze erya Nuupu e Kamwokya ne bagenda maaso n'okubeera nga balimenya ne batuwala oba ne babba buli kimu ekyalimu nga kwe kwali uniform, t-shirt, ebikopo okulya Kyagulanyi na buli kintu kyonna ekyali mu office za Nuupu bagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo babitwala. Ekibuzo kitwagala okwebuuza uniform zineno bwe bazitwala baziteeka luddawa. Ovulo zino ze bawamba bazisaawa
then bino ebirala ebikozesebwa nkofiira bikibbereeti ezo baziteeka luddawa. It's high time okukeera ku makya okulabayo ekibinja ky'abantu either nga kyambadde uniform ne kigamba ffe tuwanise emikono tusazeewo tuvudde mu NUP tugenda wagira government yali mu buyinza. Oba oliawo tulabeyo ekibinja ekirala kigende kikola obuvuyo nga kyambadde office uniform ezefaananyiriza eza NUP. Oba oliawo tuyinza okulabayoko olunaku lumu nga lukedde ne tulaba office police n'ebitongole ebyokwerinda nga bivudde ne bigamba ebintu bye twajja ku NUP uniform eziwere tugeze 15 tuzikumyeko omuliro tuzookeza. Well and good kisobola okuba nga ate ekyo kirungi nnyo nnyini ddala, naye anytime tusobola okulabayo ekintu ekyefaananyiriza NUP nga si yeyo oba nga yeyo. Wano nno bannayuganda wemulina ogendera ddala maaso n'okuba nga muli kini, most especially gwe foot soldier ayambala ekintu ekyo kubanga waliwo akiyina nga tali wamu naawe wabula nga ayambadde bwambazi ekyo ekyefaananyirizaakoko oba oliawo naawe. Obukadde magezi ne waliwo statement abaana gye bakola wano ne bagamba n'omusiru akula. Naye wuliriza ebigambo bino tweyongereyo. Kyagulanyi gy'atambuliramu ne bwe bagikuba ebbomu teyitamu, naye nze eyo ne bw'okuba ejjinja liyitamu. Kati bw'ava eyo n'agamba ate mwana ono dikiteta ayinza okukkiriza n'otambulira mu motoka eteyitamu ssasi. Owulire n'akuwa ssente. Ssennyonyi yekka oyo gwe mulaba afuna obuwumbi 7 buli mwaka. Ne bamuwa n'emmotoka ekulembera mu maaso ebeeramu ddereeva yekka n'omuntu akutte essimu okulaba nti sipiidi y'emmotoka zonna zikwatagana bulungi n'okumekinga sure ati Ssennyonyi waayita tewali mmotoka emubeera mu maaso. Naye nze waliwo emmotoka esoose mu maaso wano sinze ekiikirira Museveni kanaabeera n'emmotoka esitula gundi Ssennyonyi yokka ogateeza ng'ezo 40 n'olyoka ofuna eya Ssennyonyi emuleeta. Kandi wabeerawo n'endala esitula abasirikale 15 yonna eriko n'ebiwawaatiro bigenda biti n'emugoberera. Kandi ne wabeerayo endala esitula emmere, esitula n'emberengeze ze yaleese mugunde, esitula biki n'amasefulya ge bati. Emmotoka zigenda okutambula ziti nga yekka alina emmotoka 4. Kati ye bw'ava eyo najja abagamba omanyi Museveni oyo muntu mubi era Museveni oyo dikiteeta. Dikiteta ayinza okuweza lwaki tampanze kale nze mukiikirira wano singa nze gwawa naye awadde Ssennyonyi ate bwadde eno n'atandika okubalimba mmwe. Owulidde ezo obuwumbi bwe bakola obwo njagala obuuze muno owa NUP oba waliwo wadde 10 kye baamuwa. Owulidde n'olumbe lwa Segirinya wali Museveni eyaluteeka mu ssente bo bajja kunyaga mulambo ku mukadoli mutaziika mwana we kuba kwe balinda. Owulidde ekibuuzo kitini nnyo. Mmere ki gye bawa abantu bano tugimma abaana baffe? Omanyi buli lwe mugenda mu byalo oli n'agezaako okubeera ng'akwata abantu okubafuula abatooletoole abatamanyi bigenda mu maaso. Tutunuulire constitution yeno okuva lwe yabagibwawo mu 1962 n'engeri gye zegenda maaso n'okubeera nga essumuswamu embaga y'amateeka ne office semateeka biki privileges ki zawa opposition kubanga mu system yonna eriko obukulembeze obwa government kulina okubaako obukulembeze obw'oludda oluvuganya. Mulimu ki ogw'oludda oluvuganya government? It's to keep the government in check. The reason is why leader of opposition you're running opposition businesses. Prime Minister are running a business za government. Leader of opposition, ne cabinet ye, their main role to keep in check. Biri bali mugenda maaso no kubeera bakola. If Prime Minister, the leader of opposition, they are on the same level, tugeragiranye convoy ya Nabanja kuya Ssennyonyi. And another thing, gwenga RDC, gwe oli namba meka mu ggwanga oba munfuna omulembe guno mugenza okugusanga nga ne bona agenda mu kyalo
ne bona agende ye wafe wanse ye wasembe okubewa byenyeyo yo mu kyalo eyo ero jasangayo nze yayitako mu ssomero asobola okuchallenginga ku bintu nga bino. It's not that buli alwanyisa government buli yagala okujijja kagenda gena mu nsika kwate mundu nedda kubanga tulabyeko ne government ezikyuka nga tewaliwo kulwanagana na kuyiwa musaayi. Olw'okuba mbadde akabanga kabadde kayise nga bagenda maaso n'okuteekawo opposition obaoliyo gye tuyinza okuyita ng'ey'ekisiikirize kifala twebuuza before Ssenyonyi twali tetubeerangako na leader of opposition ebintu nga bingi ebikyuse. Olunaku lwajjo Ssenyonyi yagenza okubeera ng'afulumya statement ku X n'emikutu gy'emirala ng'ababaka bana babadde basabye speaker abawaaka ssente ne liivu mbu Ssenyonyi aliko gy'abasindise. Kumbe ng'ogwandiko gwabwe bagwejingiridde n'omukono gwa Ssenyonyi nga tabimanyiiko wadde akamu n'akeddagala. Be bantu be bamu bekugenda maaso n'okubeera nga onnyonnyola. Ono nayadde mu bitundu by'e Busoga but n'abantu baayo munange ensonga bazitegeera. Bw'okeera ku makya n'ogamba Bobi Wine ayina emmotoka etayitamu masasi ayinza atya okubeera mu nsi gye bagamba etaliimu mirembe nga ovuga emmotoka etayitamu masasi. Ate ensi erimu ennyo emirembe lwaki omuntu yandibadde yeetaaga emmotoka etayitamu masasi yanditambuzza bigere. Soko osabe president nti akolako nga Amini vuga kagaali oyiteko mu kibuga Kampala obuuze ku basuubuzi bakubuulire ku bizibu bye bayina. Kenda koko ku bbucha y'ennyama oguleko nga nawe oyambadde ebipalepale bwoti ayisemanye. Tulabako ko president wa France Macron amanyi okutambulako mu bantu nga ne bagadi talina ino mbabiri. But can really President Museveni try that? Why? Ngate mirembe wejiri ate nga yakulembera. Kati ate what of ya batadde ku pressure yo yagala abeere mu mbeera ki? Ate gwe omubaka wa president oyagala kubeera ku level y'emu n'oli. Bw'ogamba nti Kyagulanyi okubeera mu luxurious life. Ekya Bobi Wine okubeera mu luxurious life yagibasookamu dda. Teri showbiz zaafunye wano zaatafunangako. For over the past 20 years abadde mu bulamu bwe bumu. Olunaku olwaleero kankwe video eno mwatuweerabireko. Wuliriza. Nekogamba ti Museveni for Buganda ekyano wamba. Museveni for Buganda kulokusa nono na Edi Mutwe. Museveni for Buganda nono na omulala. Kati fani agamba mwavi Museveni nti fetuli bajega nnyo okusinziira ku ddala ly'otulowoolezaako. Nti ffe bonna wamba nga tudde no ku mizindalo nga tusanyuka nnyo. Museveni for Buganda yo bali kuwamba waakalya. So, ebyo bisologani nize kulaba bangambe n'onale bameri yateekateeka Museveni for Buganda mu mpiki. Bayo njagala kikole na mangu tulabe wa yenkana kikati. Emyaka ekyenda gyayina anadda buto ku olwo oba neesalako nadda mwana mu ebiri. So, nga maliriza ebigambo byange njagala obategeeza ebintu bye tulimu byaki magulu masajja ge bya ddala. Ffe tuvaayo ne twambalagana amakanzu. Bannaddiini abamu ennaku zino okuvaayo n'ayimirira wano si kyangu. Onaye bosana mukitegeera. Famukisa katulina nti bumotoka bwe tuvuga ffe tubwegulidde. Tetulinze kulayira mwami Museveni atuwe. Kati bwe munaagira nga ffe tujja ne tubawa backup mwe ne mutumalamu amaanyi nga mukukuta lwa bufo. Ennaku zino laba omusajja oba mbaka wa palamenti omumuwadde omuzindala ayogereko eri abalonzi be. Nadda mukwekaayanira kaadi. Nze kaadi nze njirina ne bwe munaakola mutya ndi wano nze ndi mugomesi nze ndi munkwawa kaadi yange. Twagala speaking erivoko ng'egatta ku nkyukakyuka wakalya kaadi. Twakutuma mu palamenti kaadi. Twakutuma eddoboozi lyo tuligatte. Ababaka ba parliament mukadde akefaananyirizaako ko bwe kati wano nno bannansi we bakwetaagira n'okusinga kaadi ey'ekibiina kw'oyimirira. Ebigambo bya musajja mukulu ono biwulirize obijjemu
tulina bannaddiini bangi abalyoyi b'emyoyo nga bo bambye ekyokuyimirira ne bannansi bakisuula mu guluka wabula nga buli omu bw'omusanga ng'ali ku opposition ng'aje bamuweredde akasente ng'ayogera bingi bw'omusanga ng'ali ku gavumenti ate munnange ono yakulira abasumba ono yakulira bagundi oli yakulira bali bamuwadde emmotoka ya miliyoni 2 n'olyoka owulira mweddeko muddeyo ku misingi gye mwatandikirako mwana muwala ono mukozi wa Bukedde TV yagenze maaso n'okubeera nga asimatuka okufa olunaku lw'eggulo ekiro ekyakeseza ng'ava ku TV ng'ava ku Alule Hotel wano emutundwe ewa Eddie Kenzo by the way nange lumu nali nva ku Alule awo nali ngudde era mu babbi naye mbasimatuka busimatusi babba yali andi maaso nga nina kamera zange na buli kimu engeri y'ewantu awo gye wali wabyo okuva ku federation okukkirira paka wali wansi ku masannyalaze amazima Kenzo munogereewo eddagala ng'obudde bukyali wuliriza kintiisizza mu byonna gaaya abadde alina pisto nankwata wano bw'ati n'aginteekako bw'agintaddeko naŋŋamba tugende mu kisenge awo enkomyo tegeera magusose kunkubira abantu bonna bakimanyi be baali babbyeko kasita bagamba tugende mu kisenge ng'oli mukazi ng'atazze okubba musajja ntiddemu naye tuyingidde mu kisenge amazima talina kyankoze nti oba ndeepinza gyeyo byayagala ne tukomawo n'atuula mu ntebe ne ntuula wansi najjayo TV najjamu sente mbadde nyina sente mu bag nazo n'azijjamu munne najja nga byajjamu byatwala kyava mbuuza mu nnyumba oyinamu kamera ne mugamba temuli kamera yonna n'akwata essimu yange mu ngalo bw'ati emirundi 3 olwo tuyingidde ssaawa 10 bwagikwata bwagizaawo n'amala n'andikira essimu naye wabadde afuluma akyuse n'antunuulira simanyi tageti ye ebadde ku ki naye akyuse n'antunuulira bw'ati ng'alagira ddala genda oli enkokoyo ebizibu bye tuyitamu obudde bw'ekiro bingi guno si gwe mulundi nno ogusoose lwakuba leero nkwatibwa kyansi ne banteekako wano okubannyonnyola guno omulundi gulinga gwa 3 nga nvuka balinga ebivulu ne ba embeera kati waliwo ate nabadde agamba baneiba nti neiba badde eyo yembeera naye banange bannannyini TV zino ne media houses lwaki temuprotecting abaana bano omwana ng'ono agenda okukavaringa nga wagenda okukavaringa kiro lwaki temumuleeta ne mumudropinga ne mumala ne mumupiikingawo paka lwe mumuzze wewaka n'amala kuyingira ne yeebaka n'omanya nti ali safe naye n'oleka omwana agenda akavaringe amala atambule n'ebigajeti oluusi osanga omwana ava kavaringa ku Alule eri mutundwe agenda mukazi watu agenda asula erugala oba seekyo akwata ddendejje mazima bannyini TV zino mulimba nnyo nnyini ddala kakati Pius Mayanja oba Palaso atabukidde Katikkiro Mayiga jukira yavaayo n'agamba nti Kabaka yayita Pius Palaso amuyimbiremu so teyamusiima kuliriza kubanga yagambye bampita Kabaka tayita Kabaka asiima busiimi Kabaka n'oluguudo kwayita alusiima Kabaka asiima era yagambye era mwebaza mukulu Katikkiro olw'okulambulula ensonga ennyingi ze yatuuseeko naye njagala okujjukiza nti Kabaka n'oluguudo mwayita asiima lusiime kyasiimye ayite eno Kabaka bwe yampita yantumira mutabani we Prince Junju yampita waliwo bangi ab'okutuma awo naye yatuma mutabani we yennyini ye yankubira essimu bwe najja mu lubiri saalina ku program Kabaka yennyini nze muyimbi eyasooka mu Buganda bukyanga ebaawo Kabaka okwata akazindaalo n'ayogera erinnya lye ng'asiimye ojje oyimbe Kabaka bwe yampita alina obubaka bwe yampa mu vidiyo musobola obbulaba obwali wakati wange ne beene Kabaka nantasongwamu njagala okujjukiza bw'oba omanyi 1955 Buganda Agreement eyali egatta Buganda ku Uganda Kabaka Ssekabaka Sir Edward Muteesa
yavaayo n'alambulula nti kikulu nnyo kintu kikulu nnyo mu Buganda okumanya mulimu gwa buli muntu aweereza mu Buganda. Yeyanneeyitira wakati wange ne Kabaka tewaaliwo omuntu mulala yenna okuleka Prince Omulangira Jjunju. Ebyo nno bye bigambo bya musajja mukulu Pius oba Palaso. Nina Rose ne byayiseemu k'oteeka Kabako mu bitundu by'Essembabule bagenda maaso n'okuwaga. Sajja yatukuba n'agamba ekigambo kyasembayo n'agamba clear Ssembabule. I want Ssembabule when is clean. Naye kati amumuze mirembe kati wotunulira Ssembabule clean. Abavubuka kano kamu tugenda mukaluka muvubuka bw'olaba Nina Rose walina okugenda muyite nga wamuvubuka bw'olaba ndolweri buli omu agende mu kitundu kya munne mwekolemu omulimu. Ngenda waffe ng'ogenda n'endorini, ngenda kuyingira waffe ng'oyiga ne Nina Rose, ngenda wano ng'okola kuziika. Twekolemu omulimu tugenda mukalwake bw'owulira ekintu mweteekemu akantu nti bw'owulira ekiguddewo bengalike twogerako amaanyi g'abantu bw'owulira ekiguddewo manya si kikyo kya mwenna. Beyond the newsroom, bigambo bya musajja mukulu Kabako ngalire Nina Rose mu bitundu ebimanyikiddwa ng'eby'Essembabule. Jjukira nti Nina Rose yeesimbawo ku bubaka bw'ekitundu ky'Essembabule, omubaka omukyala. Mbagaliza bye munjagaliza mubeere bulungi tusinkane nga Mungu akkiriza. Yenze Deni, Beyond the newsroom, ensonga we tuzisoosoterera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.